Luno lwe luguudo oludda ku ddwaliro ekkulu erya disitulikiti y'e Masindi era ng'embeera mwe luli yeeraliikiriza abaddukanya ebyobulamu mu kitundu kino. Ng'ovudde ku mbeera y'oluguudo luno, ebikozesebwa bikyali bya kiboggwe mu ddwaliro. Eddagala gavumenti lyetuwa nalyo terimala bulungi kubanga jjukira population ebeera yeeyongera buli kaseera. Kosi tulabye nti amalwaliro geetaaga ebintu bingi, geetaaga ba health workers, ssente tezimala. Olunaku lw'eggulu abakulu abaddukanya disitulikiti y'e Masindi beetabye mu lukungaana n'abaddukanya ebyobulamu mu kitundu kino okulaba engeri ebyobulamu gye biyinza okubbululwa. Wano akiikirira pulezidenti mu disitulikiti eno Godfrey Nyakahuma walabulidde abasawo ku ky'okuggya ku balwadde ensimbi. How do you sit in your general meeting and say with us we have now recommended every patient who comes for an operation has to part with this money. Takushika. We shall arrest you. Ono era alabudde abasawo abakozesa olulimi olukambwe eri abalwadde okukikomya. You reach at the extent of even backing at these women who are paying your salary. Abasawo mu kwewozaako bambalidde gavumenti obutakola kimala okutuusa mu malwaliro ebikozesebwa nga kino kigojjamya ebyobulamu. Workload, you are alone on duty. You conduct 10 deliveries. Will you be happy when you are tired? Do you expect me to begin laughing when I'm really exhausted? We know one of the things we don't have sufficient things all there every time. And at the same time, we are discouraging our mothers to even have 1,000 when they come to deliver. If I'm the one collecting money like this, you come and take me. Said yes, you are the one. Like the other type with that woman. Not to generalize it. It's not good. Aba Community Driven Network Uganda bagamba nti olukungaana luno lugendereddwamu okutema empenda ez'okulongoosa ebyobulamu kasita bakizudde nti abatuuze mu kitundu kino bazze beemulugunya ku nkola y'abasawo. Olaba obuli bwanguzi bukosa nnyo omuntu wa wansi. Kati tulaba nti bino bye twabaddemu bigenda bijja vaamu ekirungi okulaba nti abantu bafuna empeereza ennungi. Eddwaliro ly'e Masindi tutegeezeddwa nti lyakolebwa nga lyakujjanjaba abantu 100 kyokka ng'olwaleero kisuubirwa nti lifuna abantu abali 5,000 nga kino kye kiviirako obuweereza okuba obw'ekiboggwe. Juma Kiriya, NTV.